Hadi. Na bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa bihi ala ni'ami. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akoze enteekateeka ntubeera nga alhamdulillah tuliziganyako ate era nga bwe mundaba nga tuli mu nteekateeka yaffe aba Twahira Islamic Center nga tukola kaweefuba ow'okulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza muffe n'abeera nga alungamya abantu abalala abali ebule n'ebweya. Eno Twahira Islamic Center bw'obanga obadde oyagala okubafuna obulungi okwata Gayaza Road, bw'omala okutuuka e Gayaza n'okwata olw'Ebugerere, naye mu maaso eyo awali Kijabijo mu katawuni awo ne ofiisi ziri awo. Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti abasobozeseza okuteekawo embeera efaanana bweti, kitegeeza nti Mukama waffe Allah ayagala twongere okugaziwa, tuleme kwekwasa ti ate nze nali gundi saasobola kulaba gundi. Akati bo ne bakolawo enteekateeka esembeza ebintu ng'otuula mu ddiiro n'obeera ng'osobola okubiraba. Allahu subhanahu wa ta'ala bali bannaffe abaatusooka omuli ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bino tebaabifuna, nga bwe baagala okusoma ku nabbi bagenda butereevu waali, naye olwaleero Allah abikkudde pages bali abakomya wali, naye agenza abikkula pages ez'enjawulo, agenda atusembeza, tayagala muntu kwekwasa kintu kyonna. Era omuntu aneekwasa mu kiseera kino agenda kuba alimba, kuba ebintu bikusanga mu ddiiro. Naye kitegeeza nti abantu abavuddeyo abafaanana nga bano aba Twahira Islamic Center bateekwa okuba nga nabo balina engeri gye bateekamu balabe nga ebintu bituuka. N'olwekyo nze mbasaba nga nze ti omuntu afaanana bw'ati aba yeetaaga okuyambako, ate nga Allah subhanahu wa ta'ala abasiraamu yatuwa obusobozi, tusobolera ddala okukwatira awamu, kuba n'Omuganda agamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Akati bo bwe batandika gw'ova eri, kubanga da'awa kye kintu ekikolebwa ng'ono aleeta amagezi n'ono n'aleeta amagezi, mugenda okumaliriza nga mutuuse ku kiri kye mwagala. N'olwekyo nja kubasaba beetaaga okuyambako, mubayambako da'awa n'etambula, kubanga bo bafaananye nga bw'olaba akabiriiti nti bw'okakoleeza bw'oti okateeka ku musubbaawa, kati ate omusubbaawa ogwo buli agenda akoleezaako ng'wadde akabiriiti kaazikira aba asobola bulungi okubeera nti afuna light. N'olwekyo mbasaba beetaaga okuyambibwako era mubayambe. Abooluganda abandaba siyinza butasooka na kubeebaza mwabawaayo obudde n'otuula n'oga nti omusomo guno guzze kantuule nsome. Ekyo nno kyokola kya muwendo. Nsaba ow'ekitiibwa Allah abeere nga akuwa musera. Kaakati nange wano wenzijidde nga njagala kutandika n'ekigambo ekikulu ennyo eky'okugamba nti gwandaba sooka otye Allah subhanahu wa ta'ala. Aye tokoma ku ekyo, mweraliikirire olunaku lw'ogenda omusisinkana, ate era mwegendereze, kuba ebintu bye bisinga tebirijja direct. Ayite naakulaba onooyogera ki bw'anaaba takuweereddewo mangu nga bw'osabye. Eyo nkola ye, n'ekisembayo okubeera nga tumwagala nnyo. Ebyo nga mbimaze, njagala okubategeeza abooluganda nti akaseera ke tulimu tusemberedde enkomerero, ate keetaaga nnyo abantu okubeera ab'amazima, abeesigwa, abantu balamu ate era abagumiikiriza. Mu kaseera kano bw'obanga ebyo bikulemye okunyweza, kyetaaga na kusaba Allah akomye wano, kuba gy'olaga tojja kusobola. Kati n'abooluganda
olwaleero kyetugenda okwogerako ngenda kwogera ku hijja kubanga empagi z'obusiraamu ziri 5 naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali aziwa nabbi wazitusengekere yamulaga bw'ati n'agamba nti buniya al islaamu ala 5 obusiraamu buzimbibwa ku mpagi 5 naye empagi esooka yeyokutongoza Allah n'otongoza n'ababaka be ne bannabbi be oba omaze n'empagi eyokubiri kwe kubeera nti mu lunaku emisana n'ekiro osaalera aka 17 ng'ebbiri za kumakya, ennya za mu ttuntu, ennya endala za lwaggulo, 3 za mu kawungeezi ate ennya endala za kiro gwoba omaze ze ziyitibwa esswala 5. empagi eyokusatu yeyokukwata mu maali eyo Katonda gyakuwadde n'ojjamu ekinaagikuuma ng'otadde olukomera ku maali eyo. Yensonga lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hassinu amwalakum bizaka, muteeke olukomera ku byenfuna byammwe nga muyitira mu kutoola zaka. Ati eyo Allah nayo mpagi. Empagi eyokuna kwe kulondoola ennyo buli mwaka olabe omwezi ogw'omwenda we gutuukira beppa nga weetegese ogusiibiremu gwonna ng'osiiba enjala okuva emmambya lwebeera esaze okutuuka enjuba lwegolooba okumala omwezi mulamba. Empagi eyokuna. Kati empagi eyokutaano eyo yo Allah yagyogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim, yagamba walillahi ala nnaasi, ebbanja Allah lye yateeka ku bantu hijjul bait, okulambula ennyumba eyemanyiddwa eyitibwa al-Ka'batu al-Musharrafa man istataa ilaihi sabila, eryo yenna abasobodde oba afunye obusobozi obumutuusaayo. Ekitegeeza empagi eyokutaano kwe kubeera ng'osimbula wonna mu ggwanga w'oli n'ogenda n'otuuka mu kitundu ekimanyiddwa ekiyitibwa Makka ne weetooloola ennyumba ya Allah eyeyitibwa al-Ka'batu al-Musharrafa ng'ogyetooloola emirundi 7 ng'otandikira awali al-Hajaru al-Aswadu oba ennywanto nga buli lwojja bw'oti n'otuukawo beppa ng'obala omulundi. Ate bw'ova awo waliwo n'ebirala bingi, naye njagadde kulaga nti oba ogenze kulambula ennyumba ya Mukama waffe Allah. Kati empagi ez'ettaano nga bw'ozirabye ngenda kulondoola mpagi ya 5 olw'okubanga yeetaaga tugyogereko nnyo. Abagagga bangi bafuna ssente naye ne batamanya nti bajeemye bujeemi, era Allah kyeyava agamba nti waman kafara, oyo yenna anaawakanya fa inna Allaha ghaniyun anil alamin, ye Allah si mwetaavu ate mu abantu muli beetaavu. Therefore ayagala bw'oba ofunye emaali otoolemu ogenda okole hijja. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba tabi'u baina alhajji wal umra, fuba nnyo okulaba nga bw'okola hijja okolayo ne umra, fa innahuma, olw'okubanga ebyo ebibiri hijja ne umra yunfiyani alfaqri, bisindiikiriza obwavu, wal kufuru, n'okwewakanya. Kale awo wengenda okutambulira olwaleero, naye twagala tumanye ebyo ebigambo byonna byenjogedde abange hijja yo Allah yagiteekawo atya? Abaatusooka baakikola oba nedda? Kubanga ffe tusembayo, waliwo bannaffe abaatusooka naye baakikola. Okuddamu kugamba ti Mukama waffe latifun mukwata mpola, yatuma bamalayika olubereberye kubanga yali amaze okubatonda, naye bwe yabatuma n'abalagira bagende ku nsi banoonye mu senta ya universe, senta y'ensi we baba basima omusingi nga ne dimensions azibawadde ebipimo. Bamalayika bajja ne batuuka e Makka, awo mu kiwonvu awo ne balyoka basima omusingi. Bwe baamala ne baleeyingayoko ku bricks oba kye baateekayo okukkakkana ng'ennyumba ya Allah etandikiddwa. Ng'olwo Allah ayagala kutulaga ti mu nsi omwo nange ngenda kubeeramu n'ennyumba, naye ng'ennyumba eyo eyange kamamala okugizimba ndibabuulira ekyetaaga okukola. Bwe batyo bamalayika bo baagenda. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala
awo n'amanya nti kati ekiddako kyetaaga kutonda bitonde. Amagege n'agatonda. Bw'atonda amagege ge tuyita amajini n'agata gajje gawangalire wano ku nsi. Wonna w'olinnya gwampuliriza amagege galinnyawo dda, naye bwe gatuuka wano ne gakola Allah kyatayagala, ne gayiwa omusaayi nga galwanagana, ne gattiŋŋana n'ebikolobero ebirala. Allah kyeyava atuma ekibinja ky'abamalayika ne bajja ne bagajjawo amagege, ate nga gamala ku nsi kuno emyaka 2,000. Bwe bagajjaawo kakati ate Allah n'aleeta ffe abantu. Naye bwe yali atuleeta yanyumizaako bamalayika n'abagamba nti inni khaliqun basharan min tin, nze yatonda mmwe bamalayika, mulundi guno ŋŋenda kutonda omuntu naye nga mujja mu ttaka mu kadongo. Fa idha sawaituhu, bwe naaba mmaze okumwenkanyanga bwe njagala abeere, wa nafakhtu fihi min ruhi, ne mufuuwamu n'omwoyo gwange gwe mmanyi nti gwe gugenda mu bantu, faka'u lahu sajidin, mweteeketeeke waliyo oluvunnama lwe mujja okuvunnama. Bamalayika baatunula ne batakitegeera okutuusa Allah lwe yalondamu bamalayika 3 n'abakwasa omulimu gw'okumuleetera ettaka atonde omuntu, kubanga Allah ffe abantu ffe be yasembyayo okutonda mu bitonde bye byonna bye yatonda, naye ng'okututonda yatujja mu kadongo. Kyokka tosobola kufuna kadongo okujjako ng'osoose kufuna ttaka. Kati bw'atyo Allah yatuma malayika ayitibwa Gaburiyeri oba Jiburil oba Jibrail. Oyo nno ebiwawaatira alina 600 bino bwe biti, alina 600 wings. Naye Allah yamutuma n'amugamba tigenda ku nso ndeetere ettaka. Naye malayika oyo ayitibwa Jiburil bwe yajja wano ku nsi n'ayagala ayanjulize ebiwawaatiro bye ayole ettaka ng'ensi tagitegeezezza, ensi yava emugamba kyowange Jiburil osaaga, neewogoma eri Allah kumponye togeza nonkendeezaako. Jiburil yatya olw'okubanga ensi yeewogoma eri Allah. Jiburil n'addayo, naye bwe yatuuka eyo Allah amubuuza ogubadde. Jiburil n'agamba ensi yeewogomye gy'oli, ate oli tasobola kwewogoma gy'oli, nze ne mbaako kyenkola. N'amugamba gwe wummula wali, ddayo mu dipatimenti yo. Jiburil n'addayo, dipatimenti ki gy'addamu? Ye Aminul Wahayi, yakulira dipatimenti ey'ebyobubaka, omuli bamalayika abalala nga bali mu dipatimenti eyo mwe bakolera. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira Mikail, bali bamuyita Michael oba Mikail, n'amugamba genda ku nsi ndeetere ettaka. Mikail n'ajja, bwe yatuuka ku nsi naye yayagala kuyoola buyoozi, kubanga ye Mikail ali mu bamalayika ab'ebiwawaatiro 4, naye bwe yatuuka yayagala kuyoola. Ensi n'emugamba nti Mikaili osaaga, tojja kunkendeezaako, neewogoma eri Allah akumponya. Naye n'asirika n'addayo. Kati Allah n'asindika malayika ow'okusatu ayitibwa Israel oba Malakul Maut oba malayika walumbu. Ye bwe yajja n'atuuka ku nsi n'ayagala okuyoola ettaka, ensi n'emugamba nga bye yagambye bali, n'agiddamu n'agamba nti wa ana a'udhu birrahmani minka, neewogoma eri omusaasize ennyo akumponye, an la arji'a, neme kuddayo, walam anfadh amurahu, nga situukiriza kiragiro kye. Ensi nayo neesirika ng'oyo yagiwangudde, lwaki yaginnyonnyola ensonga emuleese. Bw'atyo n'ayoola ettaka eryeru, erimyufu n'eriddugavu, n'alitwalira Allah subhanahu wa ta'ala, ne balibisiwaza. Allah n'ajjamu omuntu ayitibwa Adamu. Kyova olaba Adamu yali wa kkala 3 oba nkoba 3 ng'alimu akeeru, akamyufu n'akaddugavu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agenda okutonda omuntu, naye bwe yatonda yaddira n'akola ekibiri nga kiriko obuwanvu bwa fuuti 60 ate obugazi nga fuuti 7, n'ateekaawo olwatonda munnaffe asooka ayitibwa Adamu alayhi salaam. Naye bwe yamumaliriza n'amuteekamu n'omwoyo, Adamu n'atunula n'okussa n'ayasimula n'ebirala. Olwo omuntu yali awedde. Kati Katonda ono owaffe, Mukama waffe, kwe kugamba bamalayika nti inni ja'ilun fil ardi khalifa, kati enteekateeka yange yonna
yakuteeka ku nsi omusigire. Bamalayika ne batagumiikiriza, ne bajja baagala okubuuza Allah ekibuuzo, naye ekibuuzo kyabaviiramu okubeera nti Allah yabalaga nti amagezi gempadde omuntu mwe temugalina. Allah yakola ati yabagamba, bamalayika bagamba nti atajalu fiiha, kama waffe Allah oyagala kuteeka mu nsi man yufsidu fiiha, oyagenda okwonoona mu yo, wayasfiku dimaa, ayiwe n'omusaayi, wanahanu nusabbihu bihamdika wanukaddisu lak, ate nga ffe tukutendereza era tukutukuza. Qala, Allah yagamba nti inni a'lamu ma la ta'lamun, manyi bye mutamanyi mwandisirise busirisi. Kakati bamalayika ne badda mu kakuukulu kaabwe ne bagamba naye Katonda asobola okutondayo ekitonde ekitusinga amagezi. Allah kye yakola agamba nti wa'allama adama al asmaa kullaha, nayigiriza Adamu amannya gonna. Thumma aradahum ala al malaika, bwe yamala n'agatunuliza bamalayika n'agamba nti anbiuni bi asmahi aulai in kuntum sadikin, kale bumba mwayogedde ekyamazima mumbuulira amannya ag'ebintu ebyo. Tebasobola, naye Adamu bwe bamugamba ye yagoogera. Kati awo Adamu n'abeera nga awangudde bamalayika. Kakati nga kiri ekyokuvunnama Allah akyakikwese, kyeyava yeebasa Adamu n'amugyamu olubiriizi olw'okukkono olusembayo, n'agamba nti beera, n'ajjamu omukyala. Kati bwe yajjamu omukyala, bamalayika bateeze ne bagamba Adamu, wali watuwangudde, naye oyo yaani? N'abagamba nti oyo ye Hawaa'u. Ne bamubuuza lwaki atuumiddwa Hawaa'u, n'abagamba nti liannaha khuliqat min shay'in hayyi, olw'okuba ye atondeddwa mu kintu ekiramu, yenze Adamu. Kati omukyala n'abeerawo. Kati Allah kwe kugamba bamalayika nga Adamu amaze obbawangula, n'abagamba nti mwenna muvunnamire Adamu. Allah agamba nti fasajada almalaikatu kulluhum ajma'in, bonna bamalayika beeyala naye nga bavunnamira Allah olw'okuwona ekitiibwa, illa Iblis, okujjako oyo eyateekebwa mu kifaananyi ky'abamalayika naye nga lyali jjinni. Aba, ye yagaana, wastakbara, neyekuluntaza, wakana min alkafirin, natandikawo gurupu yaabo abagenda okuwakanya Allah. Ndowooza muganda wange nkulaga kati ndeeta hijja, tekyetaaga muntu kumutomeza butomeza, wabula nkulaga hijja gyeva. Kati Allah atonze ekitonde muntu akitaddewo, naye nakyo yali alina kumala kigezesa. Yensonga lwaki Allah oluvannyuma lwa Adamu okuwangula bamalayika, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Adamu nti ebyawano biwedde, kakati ya Adamu iskun anta wa zawjuka aljanna, gwe n'oyo gwe nkujjeemu mugende nammwe mubeere mu jjana. Aljanna kitegeeza ekintu ekibikkiddwa. Kati Allah abaga nti mugende mu jjana, nali ngibisse naye gwe ngenda gibabikkulira, mugibeere munda mugirabe. Adamu ne munne ne bagyesogga, naye bwe bamala okutuuka munda yabagamba balambule, ne balambulalambulamu ne balaba, n'abaga nti ebyo bye mulabye byonna mugenda kubirya, illa okujjako guno omuti gwokka. Allah yabagamba nti wala takraba hadhihi shajara, guno omuti gwokka gwe muba mutalumbagana ebibala ebiriko, fatakuna min adh-dhalimin, mujja kuba mwetaddeko obulyazaamaanyi. Adamu ne munne Hawa bayingira ejjana ne bamalamu emyaka 99 nga bataddewo resistance, nga kali ka Ibuliisu kajja mu jjana olw'okubanga Allah yakakkiriza kagiyingiremu, naye nga tekagenda kupaakinga kuyimirira wamu, katambula butambuzi bwe kati. Naye kagezaako okubabuza, Adamu n'abeera strong n'agaana. Naye final oluvannyuma lw'emyaka 99 basi kakati ate akasajja kalayira. Allah agamba nti wakasamahuma, kabalayirira ne kabagamba nti wallahi, balayirira Allah, inni lakuma lamina nasihin, ndi mubuuliriza omulungi. Ne batendewalirwa, Hawa n'akulembera Adamu, ne bakola ensobi. Allah agamba nti falamma dhaaqa ashajara, bwe baamala okwetantala okulumba omuti gwe nabaganye okusemberera, ne bagutuukako ne banoga n'ekibala ekyaliko, ne bakomba, ne balaba nga okukomba tekubamaze, ne baluma n'okuluma ne balya. badat lahuma sawatuhuma, obwereere bwabwe nali nyina obubikkula, kubanga mu jjana temuli kifo kya bikyafu ebibiri,
albawulu walghaitu susu ne pupu. Kati Allah bw'abambula kakati ne babeera ng'ensonyi z'abakwata agamba nti watafiqa yakhsifani alayhima min waraqi ljanna, ne bapapirira nga buli omu anoga ebikoola yesibeko akayina. Wanadahuma rabbuhuma, Allah yali ayina bakoowoola n'abagamba nti alamu anhakuma, abange saabaziyiza mwembiriri an hadhihi shajara, kubaziyiza omuti guno. Kati ate nammwe nabaziyiza, kati ate mukikoze. Kati Allah n'alagira Adamu ne Hawa ne babakwata bamalayika ne babaleeta wano ku nsi. Olugendo olaba gye tuluvudde, kakati abantu bazze ku nsi. Kyekiri Allah kye yagamba nti inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kakati Adamu ne Hawa bazze ne babeera mu nsi muno, naye bawangaalira nnyo mu kitundu ky'e Makka awo, kubanga ensisinkano yaabwe eyasooka basinkana wali mu lusenyi oluyitibwa Arafa. Ne batunuuligana bombiriri, ng'omu aliko fuuti 60 omulala aliko fuuti 30. Ne babeera nga bwe batunuuligana bawanika emikono, buli omu n'atunula mu ggulu. Bwe batunula eyo, Allah atunyumiza mu suratul A'rafi n'agamba nti qaala, bombiriri Adamu ne Hawa bagamba ti rabbana, ayi mukama waffe, dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Ayi mukama waffe, tweryazaamanyiza naffe tukirabye, naye senga onooba totusaasidde na kutusonyiwa tujja kufaafaaganirwa. Akati Adamu n'abeera mu Makka, naye awo bamalayika bwe baateeka omusingi, Adamu yabeerawo naye nga takimanyi. Kati Adamu bw'amala okufa ne Hawa n'afa, abaana baatandika okugenda nga buli omu yeenoonyeza gy'anaabeera. Naye ku nkomerero Allah nga bw'ajja aleeta generations, yaleeta omusajja ayitibwa Idirisa alayhi salaam, n'abeera mu Iraka, eno teyatuuka. Ate bwe yatuuka ku Nuh n'amuleetera ddala awo mu Makka, era amataba bwe gajja ge gaaziba omusingi bamalayika gwe baateekawo, amataba ga nabbi Nuhu. Kakati Allah n'alindirizaamu, n'aleeta Hudu, n'aleeta Swalehe. Kati bwe kyatuuka ku Ibrahimu alayhi salaam, Allah yamulagira agende e Makka, amulagirire wa wagenda okuzimba ennyumba, era Ibrahimu ne Ismail be baazimba Kaaba eyo. Naye kyali kitya? Allah yasinzira ku arishi ye n'agamba Ibrahimu ng'ali e Falastin, n'amugamba kati Allah anyumiza nabbi we Muhammad sallallahu ti wa idh bawwa'ana li Ibrahima makana albayt, nze nakikola nze Allah nendagirira Ibrahimu awali ennyumba yange batolole okugizimba. Era Allah bwe yagamba Ibrahimu yajja, Ibrahimu bw'atuuka awali amazzi aga Zamzam yasanga mutabani we Ismaili gwe yaleka e Makka nga naye ali awo. Kakati Ibrahimu agamba omwana nti mutabani ekindeese, Allah ngambye nzije wano, agenda kundagira we tuzimba ennyumba ye. Omwana n'agamba nti kale. Kati Ibrahimu aba ayimiridde gwe yali agenze e Makka awo wakati w'olusozi olwa Swafa ne Marwa, wakati awo. So abagendayo batera okuddukaddukamu k'abasajja awali ekitaala ekya green, kati awo waliwo amazzi aga Zamzam. Kakati Ibrahimu ayimirira awo agenda okutunula bw'ati, wali mu kikko, kuba Kaaba bw'eba eri wansi mu kikko, ate Swafa ne Marwa obeerako waggulu. Kati aba ayimiridde waggulu awo bw'ati atunulatunula, agenda okulaba nga akazimu kajja. Kano akazimu mukamanyi mwabe waffe eno, akeetooloola. Kati akati ne kajja ne keetooloola nga kali kakulembeddwa omutwe gw'omusota. Kakati omusota ogwo ne gukka ne gutuuka wali nabbi bamalayika bwe baasima omusingi, ne gutandika okwerula nga gufuuwa. Bwe gwafuuwa ne gwerula, bamalayika buli amayinja ge baali bataddeyo ne galamika. Ibrahimu n'agamba mutabani we ti owange Ismaili, olaba awo Katonda, olaba omusingi ogwo bwe tugenda okusitula ennyumba ya Allah. Omwana n'amwegattako nga Ibrahimu ye fundi ate ng'omwana ye poota. Natandika okuzimba ennyumba ya Allah eyeyitibwa Al-Kaabatu Al-Musharrafa. Bwe bagizimba ne basitula ne batuuka mu fuuti 9,
fuuti nga 4 bwezo. Ibrahimu yatandika okukaluubirirwa okuzimba nga ajja kuzimba ebikyamye, n'agamba mutabani we oyo Ismail tigenda Ismail ondeetereyo ejjinja kwenaalinnya. Ismail bwe yagenda n'afuna ejjinja nga zito ne limulemerera, n'akomawo ayite taata agenda amuyambeko. Yagenda okutuuka awali taata, taata n'amugamba nti kanzije mutabani kamale okutereeza wano. Mutabani n'addayo, naye yalinda taata nga tajja. Kati mutabani agenda okujja okunona taata ng'ate taata yataddewo dda ejjinja alinnyeeko azimba. N'amubuuza Ismaili, abuuza Ibrahimu, taata ate eryo ejjinja olijjeewa? Taata n'amugamba nti ejjinja eryo akusinga amaanyi yalindeetedde. Kati yali ategeeza Jibuliiru nti yagenze n'ajja ejjinja eryo eriddugavu n'alijja eri mu buyindi Ibrahimu Adamu gye yakkira nalyo n'alireka eyo, era bagamba lyali lyeru naye ne lifuuka eriddugavu. Kakati Jibuliiru gye yalijja n'alireetera Ibrahimu n'alinnyako. Bw'amala okuba nti alinnyeeko ne bazimba, kati olwo Kaaba yali ewedde mu nzimba ey'edda, kuba baateekako emiti ne bayiwako n'ebisansa, baali bamaze okuzimba. Kati bwe baamala okuzimba, kyova olaba bazimbanga bagamba nti rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiul alim, ayi Allah kkiriza omulimu gwaffe guno kubanga gw'owulira ate era gw'omanyi gw'owa. Ekyaddako kyekiriwa? Kati Allah agamba Ibrahimu tuwatahhir baitiya, ntandika mmwe mwennyini mutukuze ennyumba yange. Ne bagenda munda ne balongoosaamu bulungi. Eyo nno munnange ye Kaaba eyasooka. Kati Allah bw'amala n'abagamba nti ng'agamba Ibrahimu wa adhin fi nnasi bilhajj, awo kati hijja egenda okutandika. Wa adhin fi nnasi bilhajji, kowoola abantu bajje batandika okulambula ennyumba eyo. Naye yamugamba nti ya atuuka rijalan, bajja kutuukako awo nga bajje batambuza bigere. Wa ala kulli dhamirin, nga n'abalala bali ku nsolo naye nga zikooye nnyo. Lwaki? ya atina min kulli fajjin amiq, bagenda kuva mu buli kanyomero k'ensi. Ibrahimu yagamba Allah mukama wange, eddoboozi eryange linaatuuka litya eyo? N'amugamba okukowoola kukwo okutuusa kwange. Era Allah yatuusa eddoboozi, abantu batandika okujja nga balambula Kaaba. Kati okusooka abantu kye bayitanga hijja kyalinga kimu kyokka, kujja n'otuuka e Makka n'ojjamu engoye n'osigala bukunya n'otandika okubeera nti kati ogira Kaaba. Bwe kityo Allah bwe yakikola okusooka, ng'oli atambula n'ava yonna gy'avudde n'atuuka wali ku Kaaba, n'ajjamu engoye n'asigala bukunya ne yeetooloola Kaaba era emirundi 7. Naye abaasooka okwetooloola Kaaba Ibrahimu ne Ismail alayhim assalaam ne beetooloola emirundi 7. Kakati kyali kiwedde, hijja n'ebeera nga kati etandise. Aba Ibrahimu bagendayo, naye ensobi gye baakolanga kwegenda nga bagenda beetooloola bali bwereere. Naye Allah subhanahu wa ta'ala akwata mpola, yabaleka basooka bakolanga bwe baagala. Emirembe egyo gyonna egyasookanga bwe batyo bwe bakola, tuusa lwe yatuuka ku ono ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ate nga yasembayo ng'alina okulaga abantu enkola entuufu bwetambula. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yamala ebbanga ng'ali Makka, naye nga Kaaba bagitaddeko amasanamu nga ne munda bataddemu ebifaananyi. Teyanyega, teyakwata ku sanamu n'alijjawo wadde ekifaananyi, ng'akimanyi nti omuntu yakola essanamu n'aliteekawo. Bw'anaategeeza abantu bano n'abateekako concentration, bo bajja ekiseera kijja kutuuka babijjewo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah n'amutuma n'amala mu Makka emyaka 13 nga takutte ku sanamu lyonna wadde ekifaananyi, okutuusa finally Allah lwe yamugamba asenguke. Era bwe yasenguka n'agenda e Madiina, awo wonna Allah teyata hijja. Ngamba hijja ey'omulembe guno ogwaffe teyagita. Mu mwaka ogw'omwenda ogw'omunaana nga ne Gazuwatu Fathi Makka ewedde, nga Allah amaze
n'okulaga abasiraamu nti batuuse ku buwanguzi, nga ne Kaaba eri mu buyinza bw'abasiraamu, nga n'amasanamu nabbi agajjeeko n'ebifaananyi, kuba bwe yatuukayo yajjako amasanamu ng'akozesa ekiti ng'agenda agakoona agamba jaa alhaqu wa zahaka albatil inna albatila kana zahuqa. Gonna 360 n'agajjako, yamala okugajjako ne bagenda ne balongoosa munda. Ebyo byonna bwe byaggwa bwe baddayo e Madiina mu mwaka ogw'omunaana ogwo, naye mu gw'omwenda Allah n'alaalika okubeera nti naffe ab'omulembe guno tugenda kukola hijja. Bwe yalaalika Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba bw'ati, yagamba nti ayuha nnaasu, abange mu abantu Allah abalaaliseeko hijja, n'olwekyo fahajju, mugende mukole hijja. Mwabo abaaliwo waavaayo omusajja n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba afi kulli aami ya Rasulallah, tugenda kukola hijja buli mwaka? Fasakata Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Musajja n'addamu, era Nabbi n'asirika. Musajja n'addamu ogwokusana, Nabbi n'asirika. Ku gwokuna teyamulinda, n'abagamba bano abaaliwo nti bannange oyo bwedda nsosonkereza ng'ayagala mbeeko kyenziramu, naye law qultu naam, mba kugamba nti hijja ya buli mwaka, la wajabat, kyandikakase, aye temwandisobodde kukikola. N'olwekyo alhajju marra marra marra, hijja ekolebwa omulundi gumu gumu gumu, n'akyogera emirundi 3. Kyali kiwedde ti omuntu weteekateekera hijjayo n'ogikola n'oginyiriza, kasooka kasa nti oginyiriza, eba egudde mu kiti ekya hajji eziyitibwa mabrur. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam naga alhajju almabruru oba alhajja almabruru, hijja eyitibwa mabrur laisa lahu jazaa'u, tonoonyayo mpeera ndala yonna Allah gy'aba agenda kuwa illa aljanna, kujjako Allah aba ateeseteese ng'ajja kuwa jjana. Kati bw'atyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijja esooka teyagenda. Lwaki teyagenda? Yali akyalina endagaano n'Abakuraishi nga zikyabuzaayo emyezi 4, era yalagira Abubakari Siddiq ne Abubakari gw'oba ogenda n'abalamazi. Bakari n'abakulembera ne batuuka eyo, naye baakolako era ebitono ng'okwetooloola, nga naye ono kakensa yalina okujja alaga abantu hijja nga bwekolebwa. Bw'atyo mu mwaka ogwaddako ogw'e10 ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam yakulembera abantu 10,000 n'abajja e Madiina, ne bajja ne bayingira Makka, ne beetooloola Kaaba, ne bakola n'emikolo emirala egyo gyonna nga bikitera okukolebwa, nga Nabbi akola hijja gye bayita hijjatul widaa'i, hijja ey'okusiibula, era yakola emu yokka mu buwangaazi bwe, kyali kiwedde. N'olwekyo ensonga ya hijja lwaki ngireesa ate ne sizoni yeeno, kubanga Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba alhajju ashhurun ma'lumat, hijja erina emyezi gyayo egimanyiddwa. Faman farada fihinna alhajj, oyo anaamala okukakasa nti nja kugenda okukola hijja mu mwezi, fala rafatha, tageza n'ayogera ebyobuwemu, wala fusuuqa, wadde okuleetawo embeera eyo akatabangulo, wala jidaala fil hajji, wadde okukaayana ng'agenze eri ali mu kukola mikolo, tageza n'akikola. Ebyo byonna Nabbi ajja aleeta Allah amussaako aya agende ng'atereeza empagi ey'okutaano eno basobole okugikola, nga bagikola mu nkola yennyini entuufu. Era hijja Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera n'agamba nti khudhu anni manasikakum, mujje mulabire ku nze enkola gye munaakolangamu hijja, olw'okubanga nze la ahajju la'alli, yateekako ennyukuta eya rajai, la'alli oba oliawo nze la ahajju ba'da aami haadha, sijja kuddamu kukola hijja oluvannyuma lw'omwaka guno gwenkoze hijja. Era kyatuukirira Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yakola hijja emu yokka mu buwangaazi bwe,
endala abalala be bazikola ng'amaze okubalaga ekyokukola bw'atyo hijja n'ebeera nga naffe ng'abasiraamu ab'omulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hijja Allah yagituteekako era kaakati tekyali kwekwasa kasa Allah yassa aya n'agamba ti walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilaihi sabila waman kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Aya egamba etya banja Allah yaliteeka ku bantu ng'oyo yenna aba afunye obusobozi agendeko e Makka alambule ennyumba ya Allah, naye oyo yenna anaajeema n'agamba nti aze sente zange siiza zitwala kuzoonoonera eyo, fa inna allaha ghaniyun anil alamin, Allah ye mugagga oba si mwetaavu eri ebitonde bye byetaavu gyali. N'olwekyo abooluganda, olwaleero bwetyo bwe tutambudde nga tutunulira hijja yavaawa, tujja kweyongerayo nnyo. Allah bw'anaaba atusobozesezza tugende nga tukusomesa hijja ekolwa etya, bibeera bitya bibitya, wano mugenda wano wali bwe wati n'ebirala ebifaanagano bye. Tukutwale ne kusala okwa yawumun nahar, olunaku olw'okusala. Nabbi Ibrahimu kwe yali agenda okusalira omwana we, ewe natujja bikunyumiza mu kapaati ako, oba oli awo naawe n'ofuna ekinyegenyege nga bw'ofuna ssente tosobola gaana kubeera nti ogenda n'olambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo abooluganda, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ebigambo bino, ate no munnange n'obikolerako aye n'okubyongerayo eri abalala nabo babeere nga babitegeera. Ekyo nno kyekiraga nti obusiraamu ddiini yakutuusa. Musaba ow'ekitiibwa Allah ateeke omukisa mu Tahira Islamic Center, abagabirire nga bwagabirira ebinyonyi, kubanga ebinyonyi bikeera nga biyala bikomawo nga bibwegedde. Abakubira ettooki buli awali ekyokufuna kyabwe babeere nga bakifuna ate era kibakuumire. Abagaziyize enfuna yaabwe, abateera omukisa mu maali yaabwe, abateera omukisa mu kuyiiya kwabwe, kuba bw'oba oyiiya Allah n'atateekamu mukisa nakyo kigwa butaka. Abateera omukisa mu nkolagana yaabwe, abateera omukisa mu byuma byabwe bye bayinawo babeere nga tebitaataagana, era nga n'abanaayamba bajja kujja bayambire okwo. Nsaba ow'ekitiibwa Allah buli ali ku mukutu guno ng'alaba saawa eno, fenna Allah abeere nga atuwejjana. Wa sallillahuma ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.